ffenna tunoonya ddembe mu maka naye omuntu ayagala eddembe kya bujinga nnyo okutandika n'oddidimandinga nti njagala eddembe nze senga mumpe eddembe wano nja kubeerawo wakati waliwo eddembe tewansikiriza kubeera bw'oba oyagala eddembe otandika na kuligaba gwe weddembe okujjako oli ng'alina ekikyamu mu bwongo talina kirala kyalina kuzzaako okujjako naawe okuwa eddembe kati ffenna eyisa yaffe gye tutambuliramu efaananako omuntu ayimirira mu maaso g'ekyoto n'akigamba mpa omuliro nkuwa enku naye ng'enkola entuufu olina kusooka kuteekamu nku ekyoto kikuwa eki kikuwa omuliro seka abantu badduuka mu maka gaabwe naye olunaku lw'olisanga omuntu anyumirwa amaka ge ojja kutuula otandika okunoonya eddembe ng'anoonya ssente bakugamba gundi oyo tagezi nga n'omukazi omuwa ssente n'azireka waawo oba waaki n'azigaba n'enkya akusabeyo kaakusaba ng'ayagala kuwulira ngo mulimu psychology w'abakazi nga naye tosobola mutegeera omanyi lwaki omuntu akikola okufiiringa nti n'omuntu oprovidinga nkunyonyola eki kyekiyamba ku bwongo bw'omukyala to feel that they are being cared for naye omuntu omulala ng'ate omuvubuka kimunyiiza bunyiiza ekimukwasa nti omuntu n'agenda n'azimba ebizimba alina millions 2-3 naye ng'ali waka akaana n'omukyala lwakuba omukyala akola n'amugamba teyasasudde mazzi ga $5,000 ng'ate gye balagaana yalina okusasula yaka abantu tubabulira amaka we bagakola ki okubayigiriza ngenda n'ekigamba abavubuka ne batakinywe muve ku ssente z'abakazi ez'omukazi za mukazi ezizo zammwe kwegamba ezaffe abasajja zibeera zaffe ziri za mukazi ate olwakuba abantu tebabyasesenga bino ebizimbe byobazimbira ennyumba ez'abapangisa z'obazimbira byonna obibazimbira ogenda bireka ku nsi naye olwanagana lwa mitwalo egi lwaki teyasasudde kiri bw'obanga oyagala amaka go ng'oyagala n'ekitiibwa kyamu provide sooka ogula eddembe eryo awaka provide be a man nkuyigiriza qualities oluddako lwenjagala twogere qualities ezikufuula oba akola omukyala oba alina ssente ze oleme kuteekawo buli omu butamanya kikyali olaba families ezibeerawo ne zitabuka abooluganda tebakwatagana gundi yafuna ssente ye muto gundi yagize bw'ati buli omu ebyo n'ebintu bya affecting abantu nga buli omu tamanyi position ye era family gy'osanga nga tebasobola kumanya nti ono ye chairman ono ye treasurer nti temulimu that organization kyekisumbuwa abantu kati abantu beekwatidde families zaabwe zennyini business biki be batandise okwetabulira naye bye tugenda okujja tutandika okubatangaza tukugambe nti kino kireke tolina nakitunulamu gwe oli musajja weekoleko saddaaka naye gw'ogirabanga saddaaka naye tewaliiwo kya muwendo kisinga nga ddembe kikole muleke gwe osobola okutandika olutala waka n'omukazi omazaako asirika busirisi bw'ati ayinza okukuba psychologically nga buli kimu kyonna akikuwa emmere agiteekawo n'otandika nga tomanyi kikyatuukawo n'akukwata tewali kiruma omuntu akukwata n'akuba n'atakutokyalinga psychologically ate mmwe mwekaza ne mwagala okwefuula nti si by'amaanyi ojjo oli akuvumeko ekigambo nga kikwatako oyinza okwekaza nti tekikulumye naye bw'osirika bw'oti osiriikirira ogaa naye omusajja yayogedde point olowooza waliwo omuntu akumanya asobola okukuba point ng'omukyala wawaka abakumanyi wenna tujja kasobaako in fact olwoddako ako kokka nze nkubuulira olukungu amaanyi amampaati walla yabungu ewaka nabivaako tebikola abantu bange mikwano gyange njagala ne tunyumya mboozi sirina gemenya n'abantu ate byonna tosobola kubikola ng'olina ky'obasuubiramu buli lw'otandika okusuubira omuzungu yagamba nti no expectations are waiting in a resentment abaana bavumye taata waabwe weegundi n'otandika okukirya lwakuba obadde obasuubiramu obulungi kola ebintu byonna mu nsi nga tosuubira kusasulwa ojja kubeera happy in a moment abantu bagaana okulivinga in a moment because they are anticipating asuubira omwana bajja kuneerabira bajja kola nze I live day to day anjagala bw'ali njagala fine atali njagala is their loss